Oluvannyuma lwa Vision Group okutongoza empapula za wiikendi okuli Bukedde ku wiikendi ne Weekend Vision nga biri omwezi oguwedde abakozi ba Vision Group nga bakulemberwa myuka omutegesi w'ebivulu. Mu Vision Group Kennedy Mota beetoolodde Kampala okumanyisa abantu ku mpapula zino. Ese akatuso ka weekend n'olwensonga abantu bange kali ku nnusu 10 lwokka lupapula lutandika lwa 5 lwa 6 paka Sunday kagule babadde n'ebidongo n'abaddukira ku bupiira bayita abasiketsi nga bano obwedda bakola obukolomoni wakati mu luguudo olw'okuba endongo ebadde y'amaanyi abamu babiibizaamu nga bwe basoma ku mpapula zino. Obwedde omuweereza wa Kayisanyo ku Bukedde TV Bruno Betty ayanukula ebibuuzo nga bw'abagabira t-shirt eza Bukedde ku wiikendi. Empapula zino zaasigalayo ku bbeeyi yaazo nga Bukedde ku wiikendi wa siringi 10 ate Weekend Vision agula 2,000 zokka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.